Era ngenda saba gwata naba subscribing. Musumba loni yangambe alina musumba musomesa we. Gwe yalaba mugeye na olwatuuka. No kati mabegako nadde ndi awa nalaba ebintu bingi. Kati nezijukira. Twadde Jones jukira. Wetwasomeranga primary. Twalina omusomesa ngali alina omukwano. Musajja ogw'abantu bonna nga alina omukwano. N'omukwano ng'ekyo kibala eky'omukwano bibala biri ebiri mbagalateya nga ye kike nalaba nga kya muwendo ng'ayagala abaana ayagala abasomesa ng'alina omukwano gwa ddala naye yafa teyafa bbanga ddene mabega era bankubira essimu nangamba toziike era baaliyo bangi abamuziika batu n'omukwano gwe yalina gundi eno mugundi yes yes naye mu process gye twasomeramu yatusomesanga byatusomesa abamu bajja mutegeera kimanyi babeerako byatusomesanga yayinamu abantu basomesa banne nga balokole naffe nga tuli balokole kati nga bwe bagamba kalungi ekimulwisiza yasuzemu overnight ng'alyoka ayogera agagambo ng'agamba abasiru balokole tebategeera kati nga ne kulu banne bamugamba alabira ddala bizolo abava ku mulamu njagala nkukakase taata bwe yafa kino gye kyabaawo waayitawo ennaku si nnyingi muloota mu kirooto mwennyini ngenda okulaba nga nzika Magombe bwe nti bwe nakka bwe nti ngenda okumulaba nabagamba Magombe gali ku nsi era tuli nago naye njawulo nti tetugalaba naye nga weegali era abatambula mu Magombe badde eno naffe tudde yes kakati musanga ng'ayina ekizimbe waayimiridde nanneekanga nga Roni okola kyeno nimugamba mbadde mpitawo buyisi nanga sigenda kusigala nange ntwala ekkubo erikugira erikutwala lye wagiddemu lyogenda okuddirayo nange mwenyeri okuyitira ekkubo lyambula gwe ng'agamba mbwe ekkubo lyamubula omufu nga tanneeripako nga tankwata nankwata ngamba togenda nangamba singa nalokoka ng'akyogera ddayo yes singa nalokoka sandize mu kifo kino singa nakyuka kale baŋŋamba kamba buli emu abatannalokoka banno basobola okuwagaawaga naye eryogenda bwogo maama asobola okuwaga taata asobola okuwaga naye eryogenda oti embooko bwogo namulaba taata ng'ali mu mbeera mbi namulaba ogwasooka nezaamu nefuna okwolesebwa nga nsaba era nemulaba mu kifo kyekimu ekyo ng'ayita Katonda ayagala amuyambe naye nga tamulaba nabagamba bw'ofa kyosooka okufiiringa ng'obadde toli nankolagana nungi ne Katonda kibayita loneliness obw'omubuluma bawuulu bokka gwe basinga bakubuulire ekitanda okwata eno n'eno kapiro n'okaze basingo bandiwala baabbe bakubuulire basingo bandiwala baabbe nawe mwoyo butukuvu musuma mumbuulire bwasingo tutudde ku mulamwa gwaffe vva mu ebyo osooka wuulira kulekwawo owulira kye bayita loneliness n'owulira nga oli tuvala abajja ne babalumba eno waayo eri ntyayo bonkyusa akaba amazzi gangenda mu olowooza ki ekibaawo loneliness ebyaddala kankubulire okufa kiringa nga kufuulibwa kiringa nga kwebaka n'ozuukuka bwe kityo okufa kyovala abamu abaliyo mu Magombe tebamanyi nti baafa abamu balowooza bakyali mbirooto yesebu walowooza gekyoto nolaba nga oli mukyoto n'ogamba kasandi mu kirooto yadde musota gunnumidde kati nabo bwe batubani okimanyi nalootako emirundi ebiri mu kirooto nendootera mu kirooto ate osobola noloota ekirooto ng'okinyumiza omuntu mu kirooto ate mu kirooto ng'omugamba ekirooto nagamba leero nalidde emmere ki sitera kujjukira birooto nze nkubuulira ekyo kibi ensi y'omwoyo yeba akwatibwa byo gya famire gisinga okukwatira bingi byendoose musumba ng'era tebibaawo nze buli kyolaba kika kya kidduka ky'amaanyi nze mu birooto ndi mpayiroti omukugu bw'ati ati tekitegeeza nti ogenda kuvuga motoka nga nkoze ebintu mu nsi ya birooto no
Tegeeza ntokera vuga motoka. Emotoka ebiseera bisinga tegeeza na buweereza. Kino kyokola okola buweereza. Nkute ku sente mpya n'enkadde. Kati kino kyokola buweereza. Sente zitijja. Ogenda panja. Sanze wendi. Kusabira sente. Mukisa gwa sente ngukuwadde mu linnya Yesu. Mukama alaba omukisa. Amen. Ale tunagamba ki? Onoga musumba Ronnie twali wano nga alina omukisa muyitivu gumuyiika n'atamba ndi munkusere ennaku empo. Esaati baagikuwa. Mwana yakantadde ngamba sodo n'obwa Christmas weebuli abaana abaagala okulya ennaku enkulu mujje kambongere n'akanamba okogeddeko 0754338611 abyagala. Musumba eri abafunga bo baliyo bamanyi beebase. Waliwo firimu gye nalaba nga abazanya firimu bateekawo firimu ebaali bagiyita koma. Kati ne balaga nti nga koma nsi naye eri awo nti abantu abali mu koma babeera mu waliwo ensi ebeerawo nga bali awo. Basobola okukwatira mu nsi eyo n'ofiira ddala oba ne bakuzza. Ninga nda ebintu bya kifuula. Abali mu koma baba mu nsi ya mwoyo. Lwakuba bakujjako okutegeera bw'okomawo oba tosobola kwogera banendabye bino. Era n'omuntu afudde n'akomawo ebiseera bisinga olulimi balukwata abanga tajja kwogera. Bamujjako n'okutegeera. N'abampa obujulizi wano nti baafaako ne baddengu naye boogera ojja kuleetera abantu gama. No seekyo. Bwe towulyangayo omuntu ng'afudde nebega gundi yafudde naye n'akomawo olulimi nga lwagize. Kyekyo abalina bye yalabye byatateekeddwa kulaba. Ate bano abadda ne boogera. Ababadda ne boogera ebiseera ebisinga bavugiddwa Katonda nga ino yakukuumira enkubulya mu nsi y'omwoyo bw'otambulira mu magombe. Amagombe gakutambulira kugakwambala nga bonogenda mu cyuma kya kasooli ngoyambadde suit toyango yambadde akagoya akalungi ako nogenda mu cyumba kya kasooli n'ofuluma buli ajjanga aveeno nga taata akasooli wameka basa kikosolo wameka mezi bulandi okayamugawoze badde nzize kulambula ti olimba amusindikire sala ya kamulali wanji tuga omwana yagambye n'abatukola mu content ku TikTok tuga nalaye mukwano gwange asashuti yagambye n'abatukola mu content ku TikTok tuga abatusaba ekkanisa tuga tuva mu bizibu kati omuntu oyo kankubulya omuntu oyo yeetaaga buyambi sebo omuntu oyo yeetaaga buyambi kati oyo yali mu limelight ali mu kamera niwe abatali mu kamera nga basafalinga n'okusinga bwasafalinga sente za nnyoko ekigambo nali mmanyi wemmula leero Musumba tusiibula abalabi baffe oba oli awo tunadde olundi twongerezeeko awo nti tebigwa malojjo. Muve ku kanisa twegayirire tuddemu amagezi twegayirire kubanga tekina kyekikugasa yes nemwe abatulaba bane towaga mugundi musumba magira ekkanisa yetemyemu alo abasaidi ya musumba gundi ono abasaidi ya musumba gundi kati bonna baweerezaga kompola gwe bw'owulira ku kintu kyonna ku musumba Ronnie buuza Mukama bw'omala omubuuza n'okonfaminga tandika okwegayirira ku lulwe kubanga ebisudde musumba Ronnie naawe enkya kikusuula byonna ebitunoonya kati jjo nafunyeyo omuntu omu yagambye yazze nanga musumba gwe bba wange yabadde afaanana ati okadde fire badde mayadde aduuda nkutikula omugugu lwacha wewe kati ebitunoonya tusuula omuntu asobola okuvaayo najja ne mawuli owayendeka omuntu asobola okuvaayo najja ne mawuli owaaye nyiize muve ku kanisa muve ku kanisa twegayirire nekyangeddeko nno nga abamu abasasula alwa basasula muve ku kanisa bagende nkubira gundi ene kanisa si yaffe kanisa ya Mukama eri abasasulwa nkubira gundi ani tikino oli nomugamba genda nkubira Ronnie oyo aha yes gini nayo n'abankuba kyokka nno nze ndi musiru muzibu oli naavaayo n'agamba akuba Ronnie nze muwaccana tolabe omukwano gwoyo asirika amanyi oyo oyo kasaba muwadde atakasoda wuyo mutuule
ngole atandika yoloni musoma mulimba ngaze nkuza nga wewo zako ngatekawo minzani I balance the boat nedda sebo enewe musumba tusibule kuba abantu bawe namba munange nga musanvu tuli ku fidodido tubegayiridde nga musanvu tuli ku fidodido mujje tubeerewo saa 8 za kawungezi obeze emisana mwenna mujja baagala okufuna deliverance mukama agenda kubayamba ku olunaku olwo jangu katonda service ya fene ekya service mu kibuga tuli mu kunoonya kifo twafunyeyo ekifo ekimu mitwalo 7 ekyakakadde kinene obulungi so yenna asobola okuyimirira ne ku kyomu kibuga because tusembeze wano tubeerengawo wano counseling zibeerewaawo byonna twogereko nammwe n'abakulu bano bajja kubeerangawo ebintu byonna okulaba nga bitambula bulungi so megayiridde buli asobola okuyimirirako ku kyo kibuga mukama akuwa omukisa yimirira n'asobola okuyimirirako ku kya maachi gundi yaffe y'okusabira eggwanga yimirira wane tokowanga kuyimirira na Katonda tokowanga kuyimirira na Katonda so megayiridde tuyimirire enamba eri 0708 39 45 01 0708 39 45 01 awo boogenda kuba oyimiridde n'ekkanisa kulaba nga tugolokoka kambawulire tetwajja kusaaga nammwe abatunoonya tetwajja kusaaga ekkanisa erina okuzuukuka kubanga ekkanisa erina nnyiniyo it has to arise ekkanisa erina nnyiniyo ekkanisa ya Mukama teri nnyini kkanisa wano ku nsi ekkanisa ya Mukama tulina okwegatta tubeere wamu ate kijja kubawo mu linnya lya Yesu oba kiki wekyo neetaagisa laddu kutambula Uganda ejja kutambula werinda kankubulyako kambawo obunabbi buno ekiseera kigenda tuuka ekiseera mugenda kulaba ekiseera kijja mugenda kukiraba mu bbanga siddene mujja kulaba emiti nga gitambula mujja kulaba ng'ebintu bibeera mujja kulaba nga tulagira amataba olw'obujeemu bw'omuntu omu oba omuntu omu okugaana ekkanisa okuyimuka n'okugolokoka tugenda kulagira enkuba twali e Masaka wakiraba ku luno tugenda kugiragirira ddala wano mu kibuga mujja kulaba Mukama bawo omukisa era abatwagalire mwe bali kusharinga musharinga obutambi bwaffe ne mutuwe ku ssente emirimu gisobola okutambula kubawoonyaawo batuwe ku ssente emirimu gisobola okutambula kubanga ebyokukola bingi bali bannabbi b'obulimba sitaani abawa ssente ne naffe baganda baffe muyimirire naffe kubanga mwe tuli bikozesebwa bya Mukama mangala bucya ku makya musumba loni nga bamugamba ennyumba ekizimbe kyamulemeredde nga sanza ali akakomando wekweka n'okwekweka nyenze nkalira ddala sikekwekeramu n'akakaveera nkanuuna anyway weebale nnyo gwe wattu atugoberedde ebigambo omusumba loni byakugambye byonna bya nsonga era kyemmanyi buli omu alina enfuna gy'abifunamu ebisanyusa tebibulamu naye era ne point eba eyiseewo kati ngenda kusaba gwe atannaba subscribinga kikole tugenda sisinkana omulundi omulala tutandikire tunaaba tukomye genda mu comment section otekewo ekibuuzo kyo n'ennamba agikuwadde neya expo gwayagala oyimirira naffe ku nsonga ya kamera 0770 94266 mubeere bulungi Mukama abakuume. Expo TV to the world.